Ani yaleeta eddogo ewa Sheikh Kigozi? Mukazi we yalireeta, Sheikh Kigozi yalireeta, oba balamu be baalireeta. Omuntu yenna yaleeta eddogo ewa Sheikh Kigozi, oba Sheikh oba mukazi we, oba manya oba balamu be. Ndaba bannakyeyombekedde wano bagezaako okulaga balamu ba Sheikh be baaleeta eddogo. Manyi bannakyeyombekedde buli kimu babeera bawagira ali mu nsobi, ayongera okukola ensobi obulamu bumweyonenekere ddala. Simanya bamwawuddeko video audio z'omukazi ono ng'ayogera ne YouTube ng'amugamba nti yabadde tamumanyi. Ola baganda b'omuwala be bamumuwadde kubanga yabalagirirako ew'omusawo gye baatwala maama waabwe mu bizibu. Kati naye kyavudde ajja ew'oyo YouTube simanya kakande amuyambeko kubanga yagendako ew'omusawo. Naye omusawo buli kaseera amukubira alina by'amugamba by'atamanyi oba bituufu. Kati agala agende ew'omusawo amanyi oli omusawo byakola bituufu oba bifu amulya buli ssente. Naye nga bimutwala ku musawo oyo kuloga Sheikh ne Nazaala n'andoza abadde bambi alwanirira obufumbo. Naye ate nga ye YouTube agamba nti ono yamugambye abiteekeyo ayagala kuswaza Sheikh n'amuwa ebifaananyi ng'ali bwereere, video ng'ali bwereere n'ebisigadde. Kakati bw'oba otunuulidde embeera eyo kubanze Sheikh yankubira ekiro zaali ssaawa nga 9 ogw'ekiro ku lunaku lwe bapostinga video ezo ku YouTube nga teyeetegeera yenna akyankalanya okufa obufi. Bwe nakeera ne nkubira oyo omusajja kakande ne mmubuuza nanyinyonnyolamu naye ye n'andaga nti omukazi muzibu nnyo mu mbeera ayagala kusaanyaawo. Kati yenna eyakwata eddogo n'alitwala ewa Sheikh yagenderera ekintu omukazi kyasinga okwettanira oba kyasinga okwagala ennyo kuba kye kyali kimuleze ne wa YouTube eyavaako obuzibu. Okitegeera ne balyoka baleeta eddagala talina bwakyewakana talina bwakivaamu. Kati yenna awolereza omukazi ku byeddogo manya obwongo bwe tategeera. Nze omukazi simunenya kuloga kuba abantu baakati bonna batambulira ku ddogo. Mubalaba mu sharia, mubalaba makanzu, maganduula, ntalabuusi, zino zigundi, zisapule. Naye abantu abasinga obungi ate abakazi abasinga abakazi ku 10 abakazi 95 bonna balogo. Ekyokusatu omukazi kadaama, teri kadaama atakkiririza mu ddogo. Era abo bakakande kikibafuula mu basawo mbusimanya bakibasawo naye nga si basawo. Jasi bakizuula nti okulya sente ya kadaama weefuula omusawo omuganda. Osegira naye nga si basawo oyo yali wa pastor yigawa n'alaba obufere bwayiga n'abukoppa oyo simanya omumaluka kandi yaŋŋambye ejjuzi mu saagala sente musimanya asula ku maka ga biliyoni 1 mu bukadde 2 ne mubuuza mukulu ondabanga kadaama omanyi kye bayita 1.2 billion ne mummula. Kakati abantu bano balamu ba Sheikh tebalina nsobi. Buli musajja ayagala balamu be babeere bwe batyo. Kwagga omukazi bwojja ogenda shamba boy akutwala musiguza akutwala ani n'ogenda n'otuleka ng'otwawukanyiza. Naye ffe ne be twawukana tujja kwesisinkana mu kuziika. Tujja kwesisinkana mu ddwaliro nga maama oba taata mulwadde. Tujja kwesisinkana ku Idi ewaka. Tetubulako be twesisinkana. Okisegira tetubulako be twesisinkana. Naye ate gwe oleke ng'otwekyankalanyiza ogenze abalamu bo bajja kutaasa muganda waabwe kubanga gwe omusajja gw'oyinamu omwana ng'omuyinamu n'olubuto ng'osula naye mu nju w'otuukira omukuba ebifaananyi n'obiweereza YouTube n'omugaba biteekeyo n'omuwazi video ng'ali bwerere nga ozimukwata yeebase n'oteekayo. Simanyi n'ono Sheikh kyali ano na kadaama ebintu by'abakadaama ne bemukolagana mutya mumaliriza kuswaziza mumaliriza kulebuusiza mumaliriza fenna wano bakadaama batulippira. Sisuubirayo muntu ali wano ku internet nga bakadaama tebajja mu inbox ye ne bamulippira. Okisegira kadaama bw'atakwegombako obulungi akwegombako obubi, bw'atakwegombako obuntu bulamu akwegombako obubbi, bw'atakwegombako obubbi tabulwa kyakwegombako, bw'atakwegomba faananga malayika akwegombako faananga ezzike naye takulekera awo era bajja ne bakukyankalanya mu inbox yo. Naye ebintu byabwe bo eva abanga zokkubega olunaku lumu aba ayagala era akuswaze mu mbeera yonna abeera ayagala bigendeko mu mawulire bigendeko mu kamera. Kati oba yamuwasa akwagaza ki
n'okwata Kadama abadde akolera emitwalo 9 n'omuwa Lufaadi mpya. Kadama n'awulirwa maloboozi ng'abanja kaadi yaayo, kaadi ogitwalibwa. Oyinza okukola obwa Kadama ng'ewammwe kutalo ne mama okuleka avuga Lufaadi. N'okwata Kadama n'omuwasa n'omuteeka wali. Kadama ne yeewera okutuusa ono omusajja yawonye n'okumutta nze mbabuulire. Yawonye kuba omuntu gwe yadde asula naye mu nju teyamutegedde. Era nze yankubira ekiro ne mbiwuliriza n'abimpeereza ne mugamba no. Ono omukazi yeeyokyezzaako wadde reasons lwaki tokyalina beera naye. Kuba bino byonna bye mpulira omukazi osula naye naye ate nga yakuliira mabega ayinza n'okutta ono. Ajja kutta sina kuyinza ajja kutta. Kati ebyeddogo byonna buli awakanira eddogo musiru. Teri Kadama atakkiririza mu ddogo. Abakazi abasinga bonna bafumbira ku ddogo. Abasajja baakati bw'otamuloga kizibu nnyo musobola. Naye ate ologa omuntu ate omulima empindi ku mabega ate omuyeekera kati goli muntu kikaaki. Ojo otyonyumize YouTuber ebintu gwe bitakwata nako yadde notandika omweteteguliranga simanya akagundi ka bbaawo bwe kaagwa simanya biki simanya wolololo simanya yerere. Oyaba omukazi kikaaki. Teri musajja gugenda kusanga nga yeeterezezza nga yeekoledde olowooze nti ogenda mufuga. Teri musajja gugenda kusanga nga yeeterezezza olowooze nti ogenda mufuga. Taliyo. Bw'oba oyagala fuga noonya Kisekadama kinno oba noonyayo omuvubuka omwetandikire naye era naye waasuumukiramu. Teri musajja gugenda kontrolingira abakazi balina kwebakako. Taliyo. Bwe kimulema okwekontrolinga yekka tosobola mu kontrolinga ajja na kumuwasa amuteeke mu muzigo gw'okubiri nga gw'oli muguno. Enkoko etagolola eyambala olugoye lumu Monday to January erina abakazi 8. Omusajja akola n'agula emmotoka ez'enjawulo n'amaploti ag'enjawulo alina ssente mu akawunti ez'enjawulo mbw'abeereko gwe omukazi omu. Igwe bwe kitaawo yazaala mu mukazi omu abaana oba gwe yakuggyako embeererayo nti yakusanga wakakozesa omusajja omu. Omusajja omukulu gosanze nga mukuluko otandike n'omubalira abakazi. Wenna atawanyizibwa amagini emirimu gy'agaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda mu maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka. Nkubire ku namba yesimu erizo 778292141 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa.